Antero bagama, the power is in waiting upon who? Upon God. Chabaga naba nindirira mbazamuchi amani. Nemba fule byenyanja ne bawuga. Na tufule mpungu, get it right. Na tufule mpungu. Hallelujah. Mpungu ekole etya. Empungu ebuuka. Empungu tenya mu lwendo nachi na nkoko. Na tufule empologoma. Empologoma teri ya muddo. Nyebe rumweti enjala yematira. Wachero sala nematira. The light of the world. Yeshua, the Son of the living God. Hallelujah. Alpha and Omega. The founder and the finisher of my faith. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Omusana. Omuntu bwatambula emisana bakola batya bamuganira. Hallelujah. Tubwatambula emisana akola atya araba. Tagwa mu binya. Mulokole bagenza kusaba na kusiba yito omusana, more light in you. Kitegeeza yatula ebibibyo, yatula darkness ekubaddemu edduke oyingiza omusana ove mu fasting oyimire bwot n'emizimu gidduke. Ekyo Moses yakola era abaana b'Isirayiri bamusumbwa n'agenda eri omusana n'amayenda ku 40 agenda okudda ng'ayaka nga feesi yonna ekola etya eyaka ng'abo ne batega okudduka nga atukutya nagambadde ki oyaka tosobola kutuula wali ayaka gwe n'ozimeeza. Hallelujah. Moses alina okusiba ekitambaala ku mutwe lwaki abadde atudde n'omusajja ayaka ebiro bya nnaku 40 wagenze kusiiba genda onoonye omusana otuule mu musana webakire mu musana osabire mu musana ettabaaza eyake gw'onoovaayo omukwano gwange nkubuulira n'omulogo abadde akuloga ajja kwegunya kyatuuseeko. Haleluya. Bwetu bwetugoba emizimu lwaki kubanga ali munda muffe musana w'amaanyi okukira ali mu nsi. Ensi ejjudde darkness abaagalwa. Haleluya. Ejjudde ki darkness. Devo bw'atambula yeefuula malayika ow'omusana. Fe abalina omusana tulaba ne bw'oyogera ennimi nkulaba wali eziva emagombe. Haleluya. Ne bw'okooti ebyanikwa nkulaba wali ababikola nga babikootinga nga Lucifer. Ne Lucifer yakootinga Yesu n'amugamba it is written. Ndowooza olaba olwetwalo tulina lulyawo otambula n'ani akkulembedde mu nsi tuli mulimu Lucifer ate mulimu ne Kristo. Mwakyava agandi musabe nga mugamba obakaka bukole butya bujje kingdom tuyita mpite bwempita kingdom mampita musana musana begulabika kasanyi tulabwete mu sitani ngatisanya adduka musana guno gwava mu lusi guno gwa bulijjo. Hallelujah. Guno gwava ludda wa mu ggulu utula ku right hand of God. Twanti Yesu yakka n'agenda emagombe ngamba tukusana ngamba yagenda emagombe mukama waffe Yesu n'agamba ku Christmas n'agenda emagombe n'alyoka awangula enzikisa bwe yagiwangula kyekya n'ayitibwa the light of the world. Buli kyowangula kikuwa erinnya eppya. Hallelujah. Lwaki ye bread of life. Hallelujah. Kubanga yalumu enjala n'agenda mu ddungu n'awangula enjala n'avayo ng'afuusira bread of life. Hallelujah. Hallelujah. Mulokole forum imbanegeza okuwa advice tewayo cry for more light, pray for more light, confess your sins kubanga juka Kristo tatulamu na kizikiza. Hallelujah. Yawezikiza eri mu bulamu bwo. Hallelujah. Oyita omusana ove mu fasting otambule 2025 ng'otambula owangula ng'otambula ensi ogisobola ng'osobola okulaba ebimu obinyooma olina ife ebimu by'otagendamu kubanga oli mwana wa musana ne banaakolezaayo obutaala gw'oba olaba kubanga Yesu si butaala buno obumyansamyansa ne mu ggulu gwe musana gwayo. Oh my God. Ekitabo kya Yokaana 12 Injiri John chapter 12 osome verse 35 and 36. Yokaana 12 olunyi lwa 35 olwa 36. Awo Yesu n'abagamba nti esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli. Mutambule nga mukyali n'omusana. Ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Bwe mukyali n'omusana mukkirize omusana mufuuke abaana b'omusana. Wow. Hallelujah. Bwatu bayogera omukulu ow'eggye. Hallelujah. N'abagamba nti abange mumpulirize kyekibatawaanya nzikiza. Abeesu n'abagamba nti esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli. Mutambule nga mukyali n'omusana. Ekizikiza kino mubakwatira.